nange ndi bulungi wakubadde mulaba nsanyuse ne siri musanyufu nnyo kiri akubanga tetulina nnyo kulaga nnaku yaffe tuli banyiikaavu nnyo naye nga tulina okulaga obunyiikaavu waffe mu ngeri yonna eba esoboka. Njala tandika bwe nti n'ekiggulalogi kino. Olwaleero nfunye olukomo lw'essimu mu bitundu ebyenjawulo ebya Uganda naddala mu kibuga mu Kampala, Weppo, Wakiso, Ntebe ne Mukono. Nga ntegeezeddwako nti ab'ebitongole by'okwerinda abamu bajja mu ngoye eza bulijjo, abamu bajjira ddala mu ngoye eza bulijjo. Naye nga abantu abatandise beetegereza kubanza ensomeseza bannayuganda okwetegereza abantu bambega, abasirikale, enneeyisa yaabwe, endowooza yaabwe n'ebintu gye babikolamu. Nfunye information nti ab'ebitongole bino wammanga batandise okugula emipiira emikadde mu bitundu ebyenjawulo ebya Kampala nga bagigula mu bungi nnyo. Naye ng'ekigendererwa kyabwe tetukimanyi lwaki bagigula emipiira gino, naye nga nze ekigendererwa kyabwe nkimanyi era ngenda kibanyonnyola. So ntumiddeko ku ESO BCMUGANDA directors mwenna abakola mu bitongole by'okwerinda. Sijja kulema kutumira ku bantu mwenna abakola mu safe houses zonna mu Uganda. Mbatumiddeko n'embebaza emirimu gy'okutunuulya bannayuganda baga nti saaya mwejja. Njero tumira mwenna abawandiisi yose tabasula bayateeka mu buli kitundu kyonna we muli nga muli ku screen ennene gaggadde nga muwandiika buli kigambo kyonna kye njogedde mu video zemba nkoze. Mbatumiddeko nnyo era mbalaba muli awo mutandise okuwandiika notes. Mbatumidde bali mu ESO semwayi wawe namba tumiddeko kuba bamanyi baba mulimu babagulya TV ne mu safe house mu state house CID headquarters ekibuli ekireka mu namba tumiddeko nawe muri mu nakoloruda mu namba tumiddeko bombo balaksizo nabo Uganda batumiddeko bamanyi baba emirimu gyo kuwandika notice na buli kigambo kyenjogera naye lwalo ngenda bawe mukira mugenda tegeera nti Uganda chechi ntandise bwenti nti ebitongole byatandise okugula emipiira gy'emmotoka emikadde. Information mujeme kitegeeza nti bano baagala kuzza akakodyo kabe kalike twali twakubedda nti batandika okutegeka obuvyo ne balowooza nti abantu bagenda okukola obuvyo. Ekyo nakyo twakitegedde emipiira mugigule mujja kufiira mugundiza mwe mujja kufiira mu firimu zammwe. So ekyo nakyo kitegedde kubanga mwagala kikola neffe tumanyi bulungi nnyo ensonga yammwe. Ensonga endala y'ekigulalogi nfunya information nti NRM ate bamafiyazi baayo naddala nga bakozesa abayaayi abasinga mu bitundu ebyenjawulo bya Kampala nabo bali mu kukozesa uniform za NOP empitirivu nnyo ze bagenda okukozesa nga bazikozesa mu bayaaye nga bagenda ziwa abantu bonna abayaaye mu Kampala n'ebitundu ebisigadde ebya Mukono Ntebe okuba nti bagenda zikozesa mu kitundu nga tunaatira ebula akaseera mpawe kago kulonda batandika okugenda nga bamenya amaduuka g'abantu n'okwokya ebintu by'abantu okulozesa nti abanufu bagenda okukola effujjo lino babamu bakalulu ku lunaku olusembayo. So namwe batumiddeko aba NRM abaguze uniform za NOP nga muzina muzinzo zikozesa ekikola ky'okutandika okubba abantu ekiro mulose nti NOP yekikola abantu ba NOP ekyo nakyo twakitegera mujja kikola namwe mbalamusizzaako. Namusizzaako ne ku basajja bayiso bonna n'aba CID mwebale nnyo mwebalire ddala abakyala n'abaami abakuba amasimu ne mukubira bannayuganda amasimu ne mutandika obbatiisatiisa bajje okubabuuza ebibuuzo. Procedures muzimanyi bulungi nnyo muyitamu okuyita omuntu ng'omwetaaga ogenda mu kkooti oba ogenda ku poliisi n'oggulawo omusango mula okugula omusango n'omutumira nti omwetaaga ng'omaze okumulaga nti yazze omusango ABCD naye no system y'okukubira abantu amasimu okubatiisatiisa simetu kwagala wano olina ebibuuzo by'okuddamu n'omubuuza nabu video voice note bwe nawulidde nga ndaba nti muli unprofessional mu kintu kye mukola. CID n'ebitundu ebirala bya poliisi muli unprofessional no mu kintu kye mukola. Ekisooka omuntu ajja kubuuza wajjiwe namba yange y'essimu kyekibuuzo ekisooka akubuuze musango ki gw'onvunana okunkubira essimu kyekibuuzo ekyokuba. Ekibuuzo ekyokusatu mwe mu Uganda mulowooza nti amateeka mugatwalira mu ngalo ng'ekkooti teziriiwo. Omulimu gwa poliisi n'ekkooti kyeki lwaki mwetumiinkiriza okukola emirimu gye tutateekeddwa kukola? Nammwe mbatumiddeko abasiyede bakubira mu amasimu naddala abantu ba NOP batiisatiisa nammwe mbatumiddeko ddyo. Ngenze mu maaso ekigulalogi ekira kikino yoseero tabasitwa mutano waakale kyezimanyi kwoli kuno oyina enteekateeka nnyingi nnyo mu vidiyo ya leero njagala buli mwabeereko vidiyo eno mutisharinga evidiyo eno njagala buli muntu agibeereko. Oyina enteekateeka gy'otandise okukola okulaba nti weeremeza mu buyinza mu nsonga zino wammanga. Tuzza tugoberera bukyanga otandika amaserengeta ga Uganda ebigabo by'ogenda oyogera ng'obibuulira bannayuganda basangirwe ebisangibwa eyo mu bitundu by'oga nti wajazaalibwa nga ate si wajazaalibwa n'ogamba nti togenda kukkiriza kuwaayo buyinza nga tofunye muntu mutuufu agenda kuba ng'akuddira mu bigere. Mukulu ensonga zino tozoogedde lwaleero ate era tozoogedde jjo obadde tukimanyirunye tuyagala kuwaayo buyinza kubanga okimanye ekkooti y'ensi yonna ekulinze n'emisango mingi kulinze. Bino beewakubya lubaala atali wammwe byogambye nti nno kubanga n'olwali mbadde mulaale okyogedde lunye bw'ogambye nti Mugisha muntu simanyane tasobola bwa buyinza mpaka ng'ofunye omuntu anasobola okutwala obuyinza. Mukulu mu information gye nina olwaleero mu meeting gye mwabaddemu ngenda kulambula lwaki tuyagala kuwaayo buyinza.
ate ng'ojja bbuwaayo oyagala oba toyagala kubanga nze nasalawo ngenda ku exposinga n'akawale k'omuntu anko exposing kyesikola kimu siri kuvuma kubanga oli muntu mukulu onzaala n'ebintu by'oku exposinga I will expose you mu misango egiri nvuna nti mujja kubaamu kuvuma kubanga nze sivuma abavuma gye bali abamanyi okuwalevu nze mmanyi kuwa information yange n'entambula n'eŋŋenda kati Museveni ebintu bino wammanga bifuusiza campaign tools okuba nti ogendinga sympathy okuva mu public. One, okozesa police okulemesa abantu abakuvuganya okusingira dda NUP, okozesa SFC okutulugunya n'okutta abantu mu linnya eryokuba nti oprotecting abantu okuba nti batwakati kirwadde kya COVID ekyo nakyo kikozesa. Okozesa amajje ga military okutulugumya okutirigunya n'okkuba abantu mu Uganda okuba nti obatiisatiisa batisibwe ng'osobole okuyisawo kyoyagala. Campaign tool ndala gyokozesa ye COVID-19 ogikozeseza nga tool kati kubanga okimanyi nti the mass gatherings ziyinza okutiisa n'okulaga international community nti okyalina support mba na Uganda, so okozesa COVID-19 okuba nti okola ebintu bino. Tool okozesa Electoral Commission ne chairman waayo okuba nti akyalina buyinza mutabani wo Muhoozi Kanyarugaba yabuyina naawe okuba nti mukozesa ebintu by'okutiisatiisa n'okuyita bakandidate abalala bajje babeke ebibuuzo bye answering agagole mu kubo okola ki otambula. So Electoral Commission otugimanyi not campaign tool yo ogikozesa, then ne ba RDC bonna ba Residence District Commission nabo bali obakozesa okuba nti ogenda kukola ebintu ebyo. Mu kino kyonna ogezaako nnyo okuba nti olemesa Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu kubanga akola campaigns ze mu bitundu byonna eby'enjawulo. Nga maliriza ebikigula lugi njala kutumira ku Chief Justice omwami Winyi Ddolo ne bakumikwano gyo gyonna mukola mu kitongole ekiramuzi mwebali balire ddala nabadde ndowooza bwe naba exposinze ku meeting gye mulina mu Mistil Hotel wali ensambya ey'okukola kye tuyita okuteekawo oba okuwa ensala ey'omusango bwe gunaaba ebivudde mu by'okulonda ne ndowooza nti mwatiddemu. Naye bwe ngenda ndaba engeri Museveni gy'abasizeemu ensigo ey'okuba temukyatya public temukyafa ku professionals zammwe era muvudde mu kikonfirming amawulire ga Uganda nti meeting bakasebeni kagenda kubera kannaku 3 ngira state yekasponsorinze nenze neebuuza banne Museveni yabafuira media mutwe munana nga muli munjaga muli muki mu abasajja bakulu abasoma professionalism ne musoma nti muli ba judge muli ba lawyers ne mutuuka okuba mugenda tuuza seminar ya nnaku 3 okulaba engeri gye mugenda okukwata mu nsago by'okulonda nga ne judgment muginaga egenda favoringa Museveni mwalya mmere ki kati naawe sigenda kulwawo nawe kutumbidde Chief Justice ne basajja banno mugende kusereza omusolo mutule mu chambers zammwe eza Mistil Hotel gavumenti ya Janet Museveni mukole emboozi zammwe ez'amala ffe tujja balinda tubalinze n'olw'ensonga effe tubalindidde mugiya nnene kati nno wano video wenjagala etandikire. Kansulate mukama February Kyagulanyi Ssentamu atuuse mu katundu kano keng'endamu aka video okutambula oba etuuse. Njala tutandika bwenti. Ebyaddala bwe mbibagamba mulowooza nsaaga. Nababulidde ku masheeki abagenda okufuna emmotoka zo baazifunye gye baazipaakinze zitandise obbakuba eŋŋuumi naye munnange nga bagamba nti akanaafa tekawulira ng'ombe bamasheeke nze nja bagamba wa inna lillahi wa inna ilaihi waajiwuuna emmotoka zo baziwe mugende muzivuge ne mujja kubanga mwetyabidde akalimu obuwuka kubanga ezo emmotoka zonna zirimu obutwa kati muvuge emmotoka zammwe nga bazibawadde okusirikira muganda mu Sheikh Nuhu Muzaata batte nga buli mugo bawadde emmotoka wasazewo osirike Muzaata omulemirembe nga gomufunyemu emmotoka nga ne Uganda yo gogitunzeemu ekika ky'emmotoka kye bakuwadde naye nga nayo tokimanyi nti omuka gwogenda okusiza mu mmotoka eyo ogenda kuba osabutwa. So nno mbatumiddeko munna abantu b'ekibuli abafunye emmotoka ezo n'abakyazikaniramu nze mbabuulidde edduwa yammwe gye mbabuulidde Mukama bakulembere mujja kufa temujja kutuuka gye mulaga. Awo nno nga sinatandika lukijjula sinatandika vidiyo eno butongole njala tegeeza eggwanga era n'okutegeeza ebitongole by'okwerinda. Eyo programu gye mulina ey'okutiisa n'okukwata bannayuganda abamu nga mubakwata nga tebalina misango mu gikomye nga sinatandika genda mu maaso njala bategeeza eggwanga lyonna nti omukyala gwe nkola ne ku page yange gwe bayita Chloe Ntanzi oba gwe mmanyi nga Mama Kaduuka olwaleero ebitongole by'okwerinda ebya ISO ne CMI bivuddeyo ne birumba famire ye ne bikwatamu muganda omu ne bimutwala for questioning ne twebuuza etteeka lya Uganda lisoma litya. Etteeka lya Uganda lisoma bwe liti. Etteeka lya Uganda lisoma nti omuntu bw'abazizza omusango yekka gwe mulina okunoonya ne mukwata so si kwata famire member oba omwana oba mukyala we oba mukwano gwe etteeka bwe lityo bwe lisoma.
mulwokuba muli bawumba tuutu okusoma mulina kutono mulowooza nti okukwata omuntu ajja kuwereeta ekyo kikyamu ne bwenviridde okunoonyeza ku mukyalo ono Croy nga nesi kyamufuna ku line ekiyinzika okuba nti nebaadde bamufuja omutwala okumuteeka mu kifo ekikyamu ekyokuba bamutulugunya so manti kaduuka Amajje gamututte Wepo ne Muganda bamututte ndooza mu bitongole by'okwerinda babeeko encunya gye bamucunyamu ne banaamucunya oli mukyali mugumu nnyo nenjagadde kutegeeza public nti Korowe anti kaduuka abeekwenda bamututte era bamusanze makaage onatwala Muganda okubanga babatwala okubakunya ebibuuzo batetegekedde naye ekyo ekintu mwandibadde mukikomya ssemateeka alikkiriya nti bw'oba onoonya Lumbuye so tonoonya ba ogibe baani bonna obakwata batulugunye kubanga eno social media abantu balaba videos zino nyingi nnyo bwe mba namwe musobola okwekwata kuba mweziri so kwata omuntu olwokuba ali related okwata omuntu olwokuba mukwano gw'oli mumala biseera etteeka lirikkiriya bw'oba onoonya omuntu particularly gw'oba onoonya gw'oba okwata tokwata muntu mukwano gwe simanyi sengaawe mwannyinaze ebikyamu tebikola so obwo obutengo mu buveemu ntandise video etandise kwata olupapula n'ekkalaamu nabagambye nti obutwa bugenda mu maaso mu Uganda okubaweebwa Museveni nabagamba nti akola kye tuyita scientific genocide mu ngeri esoboka kubanga akimanyirunye nti bwe yakwata emundu okugenda eriwera okutta abantu abamu tebaafuna bujulizi ne obujulizi obumu mu International Criminal Court gye buli essaazi zino bakozesa obutwa okutta bannayuganda naddala abantu abakulu mu society bannaddiini abanabyabufuzi ne ba business personals mu Uganda Wetwogerela omwami ono business y'okubutwa yagiteekamu abantu abali underground mutategeera munono mwe muli mutabani we Muhoozi Kanyarugaba yali mu ddiiro eno yenga ye bwe yakwata ddiiro ne yagikwasa omukiise wa parliament y'omu Masakati g'omu Kampala Mohammed Nsereko yali mu ddiiro y'okuwa abantu obutwa waponga mulimu ne bapromoters babiri abamanyikiddwa kuno ku social media nga baasama bakolera NRM era w'omusanga ng'ayimiridde ewantu semanya akola ki bali mu program ya kutambuza butwa okuba nti babusiiga abantu n'okubawa bati babateekemu obutwa bafe era nembaga buli muntu yena agenda mu bbaala nga munywanywa nnyo omwenge ebiseera bino mujja kunywa obutwa kubanga bajja bobawa project eno ya Muhoozi Kanyarugaba abantu bano okufa bafa mu ngeri nga benaga nti bwe banywa obutwa buno bubafuukira ng'abantu balina coronavirus Museveni kwe kulinnyisa namba ya coronavirus ng'ayagala kujjawo okulonda kubanga abatakyasobola kuba abantu masasi kyamu expose nga so obutwa buno babukozesa okulinnyisa ennamba y'abantu abafudde n'okuba nti buli muntu afa obutwa kati babaga nti afudde coronavirus mu koweri erimu abantu abakatuvaako bali abantu bangi nnyo naye waliwo mwannyinaffe eyafudde obutwa yabadde kansala bamuyita nakimu ono kandidate wa Nuupu yafudde n'omuntu omu abadde musajja mukulu businessman nga asangibwa mu bitundu by'empigi bamuyita Joseph Sebaggala ono ng'amanyiddwa ennyo nga tokiika nanyini tokiika hotel era nayo naweereddwa obutwa ono abadde nnyo omuwagizi wa people power naweereddwa obutwa naye n'afa ne bamugamba nti wa COVID-19 n'omukyalo oli Nuupu candidate ne baga nti wa COVID-19 kyo kyebaga nti bakozesa obutwa buno okulwesa abantu tebavudde COVID-19 nenfuna information endala nti abantu abagenda okuvisitinga bannaabwe makomera kyebasanzeyo kifumba mutuko bannayuganda bali mu makomera gye bavundira ne babafulumya ng'ebinyira ku makya nga bafudde nti kimenya mateeka munnayuganda omusiba nga talina kyaji egi zonna zomukyajinze naye omwami avudde yaŋŋambye nti abaana abalabyeko mu kkomera abatalina case files bali mu 10 naye nga balya ekibu kimu mu ssaawa 24 nkiddamu abaana bonna bavundira mu makomera ga Uganda n'abali mu safe house balya ekibu eki mu ssaawa 24 kitegeeza mu ssaawa 24 omuntu afuna essuwaani emu ey'akawunga taddamu kulya mwe bali akanyigo ambwe balina ebirwadde byabwe ne bafa nga bafanga ebiwuka era buli ku makya bakera ofulumya abaana bo genda obaziika mu mass graves nga ne prison teyogedde baana bano lwaki bafa ngenze mu maaso nga ngenda okutandika ngenda kusooka bategeeza bannayuganda musuubire kye tuyita omuggalo oguddako mu bbanga eritali lyewala nga tunaatera okuyingira mu kalulu oba nga akalulu bamaze okukalonda information gyenfunye nti Museveni agenda kukozesa ekirwadde kya COVID-19 okuba nti agenda kuddamu okusiba eggwanga nga tunaatera okugenda mu kulonda obanga okulonda kwakagobwe kuti nga tebannalangirira kubanga kino akikoze lunye okuba nti atandise okukozesa amalwaliro okuba nti bapromotinga COVID-19 nga babeeraga ku TV ng'ate njala babuusa nti Museveni bwe yali akola enteekateeka ez'okuba nti balwalisa ekirwadde kya COVID-19 yaweebwa obuwumbi 8 obw'okugula masiki ez'abannayuganda zonna masiki tebazigula se tebazibba
Museveni ateekateeka ekisawe ky'Ennambole okuteekamu abantu abalwadde ekirwadde kya COVID-19 eyo ddiru naye neefasede bazibba kati kivudde ddi okuba nti ate Mulago Referral Hospital ate yafuuse center eya COVID-19 nga buli abantu baleeta bazanya stand okuba nti balwadde ba COVID-19 ne bannamawulire okuba nti bazze okuba nti bakola emirimu gy'okukavalinga COVID-19 kino kyavudde ddi zino zonna stands yes I believe COVID-19 worldwide gyali ne mu Uganda gyali ne rate mu Uganda kwali si rate Museveni kwalangirako COVID-19 that is the first information which is being used as a campaign tool to block Robert Kyagulanyi Ssentamu and Nup and other opposition candidates to perform their duties in these campaigns come 2021 elections by 14th January. So NRM and Museveni they are using COVID-19 as a campaign tool to block Robert Kyagulanyi Ssentamu and to impose another lockdown to the country so that they can rig election without anyone interfering their plans. Echo chonga nkimaze njagala genda ku stand ezibadde zikolebwa naye sijja genda yo kangene exposing omusajja ono njagala mwetegereze bulungi nnyo okuva Robert Kyagulanyi Ssentamu yatandika ogathering mass rallies mu Northern Uganda state yafuna panic nabo opposition bafuna panic ne basindika retarded Kano Kizabe Kifeefe akome omurale asupportinge omusajja owa FDC still Kizabe Besigye abantu bamutina kyamulinga esalambo eryense tebamwa audience n'aswala byagenda ebunyolo n'atokande Bwakabaka obunyolo n'aswala kati bamuziza commission endala kwekudde bali atandika okulogojja ngabika mujjawe nti COVID-19 is real era fena tugenda kufa COVID fena mumule bulungi nyo video gyakoze it is a promotion kubanga no state mafia nabagamba in one meeting he made a mistake ekikambo kyamusobako mukamwa n'ayogera nti this boy Robert Kyagulanyi Ssentamu he had caused a lot of problem in our mission of taking over Uganda because we were at exactly 98% to fulfill the mission of taking over Uganda. So Robert Kyagulanyi Ssentamu is interfering with our mission. Kanshide mu Uganda. Omwami no gumulebe lwalala gojjana ngalo gamujjawe. Richard Kano Kizabe Besigye. Yomukuba mafia ba state bibadde kosa emyaka 50 okuva na Uganda mbumbula. Businesses zikola mukazi wafuna emirimu egyebbeyi bafuna state okuva ebweru na buli kimba kikola nga n'abaana basomera masomero ga bbeyi. Ono kati bwe bamuzo okola campaign za mulemera nga tacha ina audience abantu bakyamutegeera. Kati bamuziza mu tteeke okupromotinga COVID-19 basobole okuddamu okulokinga eggwanga. Muchina atandisa atya mumulabe ze yakoze atasokola stand musima COVID-19 aririyo era mungi nnyo fena tugenda kufuna COVID-19 sime bichiko ngalogojjana nga tukimanyi bulungi nti ono sente zamuwereddwa atandika okupromotinga COVID-19 mugenda kulaba ne ba president candidate abamba tansoko kubimizimu tengera kuva mu race mugenda kulaba abantu ba individual watansoga nti no okulonda bakuyise bakujjewo kubanga bo lyesanyu lyabwe pressure yabayitiriddeko so Kano Kizabe Besigye tukumanyi bulungi nnyo ebintu byozanya COVID-19 ensi zibadde naye era COVID-19 agenda sigala nga siriimu nga buli omwamira eddagala n'oweweera n'obeera mpaka olunaku lw'onoofa bino ebintu emuleeta ebyekisiro ga mugenda mukusazamu okulonda oba muteekone lockdown muteeke eggwanga mukateba kwate mwagala kuvaawo tukimanyi bulungi nnyo mission ya mwatidde Robert Kyagulanyi Ssentamu okusinziira ku mission gyengenda otandika wano wammanga exactly aya bas ntandise bwenti Ame Council eya Uganda yatula ku lunaku olw'omukaaga ku ssaawa 10 ku ssaawa mukaaga zennyini ez'emisana yaggwa ku ssaawa 12 ez'ekawungeezi ero Ame Council yatuula mu State House e Nakasero mwe yatuula Ame Council eno yalimu era mu bimanyi ba generals abasinga obungi mu Uganda ab'Amajje mu Ame Council yatuula yasalibwamu ebintu byengendo babulira ne bigenda bamenya omutima ne saagala mutye muwulize ebintu bino bulungi nnyo mu Ame Council batuula okusala entotto engeri gye bagenda okusigala mu buyinza era nga tebabuwaddeeyo abaatuula mu Ame Council mwalimu omwami Felix Kuraije mwalimu Museveni yekennyini Yosef Tabaisirwa mutanu wa Karekezi mwalimu Pecos Kutesa mwalimu Eritumwine mwalimu Kahindo Otafire mwalimu David Muhozi mwalimu Muhozi Kanyerugaba mwalimu Abel Kandiho ne Salimu Sale naye yali mu meeting eno ey'aba generals eyo meeting yatandika ku ssaawa mukaaga yaggwa ku ssaawa 12 ez'akawungeezi abalimu bategeezezza n'abalala amanya gesobodde kuwanganya kuba amanya mangi nnyo meeting ebwe tula ku ssaawa ezo biki baateesa bye baateesa engeri gye bagenda okulemesaamu Robert Kyagulanyi Ssentamu okutandika okutambula eggwanga lyonna okuba nti aweza district 65
nga kino bagenda kikola nga bakyetaagisa kikola kubanga baagala mu distracting okuba tasobola kufuna district ezo basobole omulemesa ekyo mukitegedde bulungi kibagambye era aleme kufuna bululu bugenda mutuusa mu ntebe ya president. Wait a minute. Musoke mulindeko. Wait a minute. Okay, tugende bus. Wait a minute. Okay. Mu meeting eno omulamwa gwali ki? Omulamwa gwali mu meeting yasooka eya Amekanso. Omulamwa gwali tusobodde tutya okutta Robert Kyagulanyi Ssentamu era tusigale mu bukulembeze. Omulamwa guno bwe gwaleetebwa Yoseri utabasirwa mutabani wa Karekyezi yagamba buli omu eyali mu meeting eyo ku Saturday awe ekirowoozo kye okusinziira ku kirowoozo ku mulamwa oguleeteddwa. Mu bantu abaali bazze mu meeting eno omuntu eyasooka okuwa ekirowoozo kye yali Felix Kulaije. Yagamba bw'ati. Yagamba nti si kyangu nnyo essaazi lwe twogerera okujja Robert Kyagulanyi Ssentamu okumulesa emmere ewooma ku nsi kuno. Kubanga ensi etaddeko amaaso fenna. Bwe tukola ensobi ne tutta Robert Kyagulanyi Ssentamu tujja kuba tweyiye amanda mu mbugo ekitajja tubeerera kirungi eri abaana baffe n'abazzukulu wepo n'ebintu bye tukoleredde ebbanga okuba nti bigenda kusaanawo. Ne mu kikola kino kitukola kiyinza okuleetera bannaffe abamu okufuna obuzibu n'okufuna bye bayita singa tuba tukoze eki okujja Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ono lwamala okwogera ebigambo bye n'atuula wansi. Eyaddako okuwanika omukono yali omwami gwe bayita Pecos Kuteesa. Pecos Kuteesa ono mu bajjeno bonna bali mu Uganda y'omu ku bantu abatandika oba abaali 27 mu kulwana olutalo luno olwaleeta Joseph Tabasirwa mutabani wa Karekyezi. Naye newankubadde omulungi oba omubitabulako kamogo Pecos Kuteesa ono jeno emirimu gy'agikolera mu State House okusinga mwabalira ebintu bye. Musajja musirifu tayogera naye kyemumanyiko kyemukubye ensimbi si mwangu. Pecos Kuteesa bwe yaweesa omukono ne bamuwa okwogera yagambye bw'ati. Yagambye ekirowoozo kye mulese kikyamu nnyo ekyokuleeta okutta Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kikyamu nnyo era tukijjewo tekisobola kukkirizibwa. Nze mbadde nteesa ng'omuntu. Eggwanga gye tulijje wala nnyo n'emyaka gitugenzeeko. Tetwandibadde tetumala biseera mu kwagala kutta Robert Kyagulanyi Ssentamu kubanga ensi gye twalwanira okuleetamu emirembe tujja kuleka nga tugivuunise weponga ne bannaalumanya ne bassaalumanya baluguzeemu akaba. Yeffe kambuuze tunadda ludda wa kubanga ensi yonna ettaddeko amaaso eba tusibyeko envumbo tugenda kuddukira ludda wa. Wadde tulina emmundu tulina buli kimu tulina amakomera tusobola kusiba Bannayuganda bonna baleka mu makomera kubanga naffe tujja kuba tuli mu kuddukadduka ensi tugireke nga tugitadde wansi. Pecos Kuteesa ono bw'amala okwogera nga awadde ebirowoozo bye. Munnange ebirowoozo bye bwe byawuliddwa ababadde mu Amekanso tebyabawoomedde. Pecos Kuteesa ono yagenze maaso n'abulira bammemba be n'abagamba nti ekintu ky'okutta Robert Kyagulanyi nakyo era si kituufu tukireke. N'abagamba nti bannange nze kambabuulire omuntu yenna alina ekirowoozo ky'okutta Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe kwata emmundu ogende omupiikinge mu maka ge oba kulaali omugyeyo nga ggwe omuntu omuleeta omukuba amasasi ensi ejjenoonye gwe ne famire nga kye nabagambako bwe nagamba Muhoozi Kanyirugaba bw'oba oyagala kutta Robert Kyagulanyi Ssentamu genda omupiikinga nga gwe Muhoozi totuma muntu kubanga muyina emizimu emisaamo gye musamirira okuba nti okufa kw'abantu mukulabanga muzannyo. Nenkugamba genda okwate Kyagulanyi nga ggwe omuntu Muhoozi omutte ffe tunoonye gwe Muhoozi ne famire yo so si kuddira Bannayuganda betuwangadde emyaka 7 8 tutandika okwetemaatema olw'okuba nti batumye omuntu w'eggwanga erimu ogenda okutta Robert Kyagulanyi Ssentamu. Pecos Kuteesa exactly kyabagambye. Yabagambye kummwe oba Museveni oba Muhoozi kummwe kubeeko omuntu agenda okukwata Robert Kyagulanyi Ssentamu amupiikinge oba amuteeke mu kisawo Nambole oba Nakivubo oba amukuba amasasi amuttenga ye ffe ebikintu ne twagala kibeeramu kuba tetwagala kyagala kufuna buzibu. Pecos Kuteesa olwavudde waggulu Yoseri Tabasirwa mutani wa Karekyezi n'anyooka. Mu kunyooka kuno n'amatu gaayiseemukko omukka ng'alaga obukambwe bw'alina eri abantu bano ebigabo byayogedde ebitamusanyusizza. Museveni yagambye nti nze I'll do it myself nja kyekolera.
Muchekola mukitegeza kyabategezezza nti ye nga ye ajja kunoonya engeri y'okuttamu Robert Kyagulanyi Ssentamu amugyewo bawone pressure ebali mbuli mawa n'okuba nti batandise okutuula amatiritiri ng'abali ku buko. Kino kitegeeza ki? Kitegeeza nti First Family mukiwalindike bulungi, kitegeeza nti First Family yeyina contract ey'okujja Robert Kyagulanyi Ssentamu okumumiza omusu okusinziira ku mission eyabadde ekoze eki etudde mu State House NAKACWA eya Ame Council. Meeting eno teyawedde olw'ensonga nti bayawukanye nga babigo, abamu nga bagamba no ekyokutatu kijjewo, naye ng'omukyala Janet Kembabazi Yoseri tibahabulwa lutabayisirwa mutanu wa Kalekezi ne mutabani wabo muguwe ensimbu atambula n'ebyayi mu mpale go bayita Muhozi Kanyirugaba nga bo wepo ne kitaawe John Salimu Sale bagamba nti omusajja balino mutta before elections tezinatuuka. Ero wansi gyendaga video egenda bakaabya ne mugume kubanga nze bino mbyogera ate sibirumamu tugenze maaso. Kati bwembaza ku breaking news gye nabawandiikidde nga ntandika video banga mbatera omutimbaga ntingenda kujja eyo meeting ya Amajje yawedde nyenze ku breaking news endala. Olunaku lwajjo lwabadde lwa Sunday ku ssaawa 8 zennyini ez'amalya g'ekyemisana oba ssaawa 8 zennyini ez'amalya g'ekyemisana okutuukira ddala ku ssaawa 3 zennyini ez'ekiro wabaddewo olukuŋŋaana olwa kye tuyita meeting era mu State House e NAKACWA. Eno lino yatuuliddwamu aba First Family bokka be baatuddemu era nga bo bwe bamaze okwawukana ne bannaabwe bali baatuziza meeting yaabo bokka ya First Family yakujja Robert Kyagulanyi Ssentamu era bakkiriziganyiza bagenda mmujjawo batya enteekateeka egenda kubeera ki bagenda kukozesa ki wenjagala okwatira ekkalamu n'olupapula muwandiike ebintu bino wammanga. Ntandise bwe nti meeting yatudde olunaku lw'ejjo ku Sunday yatandise ssaawa 8 yawedde ssaawa 3 zennyini ez'ekiro era yatudde mu State House NAKACWA nga yabadde mu First Family. Wenjogera First Family mubeeramu Janet Kembabazi gomuyita Janet Museveni, mwabaddemu Yoseri Tabayisirwa mutanu wa Kalekezi kennyini, mwabaddemu Muhozi Kanyirugaba, mwabaddemu Salimu Sale n'aba antu abalala ababaddemu ba Eritu Mwine baani kubanga family emu ababaddemu. Mu kye bayisizza kyo bo bagambye tebagenda kulinda Robert Kyagulanyi Ssentamu kutuuka ngenda kuza omwezi 14 omwezi ogwa January 2020 balina okubanga bamusse bagenda mutta batya. Lwaki bagenda mutta na biki bigenda omuttisa byenjagala wulireko wano. Bagambye mu nteekateeka namuteeka gye balina bagambye bagenda kutta Robert Kyagulanyi Ssentamu mu nzita yemu gye battamu abagenzi bano wammanga. Engeri gye battamu omugenzi Kawes Andrew Frix Kawes oba engeri gye battamu omugenzi mukwano gw'abangi Kirumira oba engeri gye battamu omugenzi Abiriga gye bagenda okukolamu yenkola yemu okujja Robert Kyagulanyi Ssentamu mu budde bw'ensi eno. Ntandise bwe nti naye nno mu kino bwe badde bakikola wabaddewo okusika omuguwa mu ngeri gye bagenda okukolamu emirimu gino era na bizibu ki ebinaabibolekedde mu kukola emirimu gino. Okusika omuguwa ne obstacles ezabadde mu kutola Robert Kyagulanyi Ssentamu zimanyi wano soko simbe wakati nkozeeyo. Temwewuunya okutandika n'olunaku lw'enkya Yoseri Tabayisirwa agenda kuyisa ekiragiro nga kiva mu Uganda Communication Commission n'emikutu gy'empuliziganya gyonna mu Uganda tebagenda kuddamu kukkiriza any live coverage egenda okukavaringa Robert Kyagulanyi Ssentamu oba bonna ba presidential candidates mu Uganda. Nkiddamu teweewuunya olunaku lw'enkya oba ennaku eziddako nga bayisizza ekiragiro ekiragira nti teri muntu yenna akkirizibwa kukola live coverage nga covering Robert Kyagulanyi Ssentamu ku Facebook oba ku YouTube kigenda kuyita kubanga bagambye mujjukira omusajja gwe bagamba oli Stephen Kyalimpa mutabani wa Kalekezi mutabani wa Salimu Sale gwe yatta oluvannyuma lw'okulema okutta Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe bali tebannamusalako omutwe yagamba bw'ati mu recommendation yagamba mukama we nga tonnansalako omutwe batonnanzita nkimanyi omulimu gwannemye naye ekyannemesezza zaabadde kamera ezeetoolodde Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abagamba ne munasindika abatemu 10 still nga Robert Kyagulanyi Ssentamu akyaliko TV ezimukavalinga nga ziri online temusobola kutta Robert Kyagulanyi Ssentamu kubanga kamera zijja kuba zibalaba. Kati tumewuunya ewiiki eno oba okutandika n'enkya nga Uganda Communication Commission oba company z'amasimu ez'empuliziganya oba ekitongole kya poliisi nga kitandise okugamba tekigenda kukkiriza live coverage yonna okuba nti egenda kumuntana Robert Kyagulanyi Ssentamu oba okumukavaraginga olw'ensonga nti ono Stephen Kyalimpa
gubasalako omuto ku Summit View nga muhozi ko nyini ya Kirimbu yabagamba the obstacle was live coverages is covering Robert Kyagulanyi Ssentamu nti singa sizo bandi badde bamujjawo dda naye kyalina ekikulu tulu gyalina ye obstacle eya cameras eyo obstacle ngenze maaso ne bagamba Museveni kenyini agamba nti okay bwabanga obstacle nga cameras zirese obuzibu buno ye alina engeri gyagenda okikolamu okulaba nti ajjawo Bobi Wine kubanga agenda kubanga omumpe embono gwe basirika okuma Robert Kyagulanyi Ssentamu yabagamba lunye nti nze saasobola kujja Robert Kyagulanyi Ssentamu olw'ensonga nti yaliko kamera ezakola ki ezali zinemesezza okuta Robert Kyagulanyi Ssentamu era njala okwebaza mwenda abadde bakaveringa Bobi Wine tumubale nnyo mubalire ddala era musigale nga mukola omulimu gwegumu recommendation omugenzi ono Stephen Kyalimpa yagikola nga tannasalwako mutwe nti ekyamulemesa okutta yali kamera kati tugenze ku Museveni kenyini ebigambo byali bimuvaamu nga bikawufu ng'omususa Museveni yagambye bw'ati n'agamba ngenda kussa mu nkola ekiragiro namutaayika ekyokulabanga mpa ebiragiro okuyimiriza mbagirawo bonna abagenda okubanga bakola live coverages nga bakovaringa lale za Kyagulanyi n'entambula ne mmotoka monna mwamba abali kubanga bo basobola okikola okuba nti bakola ebintu bino nga bwe bakola mu bitundu wammanga okuba nti Museveni ebintu ebimu yabiddukamu nga tebyaliko coverage kwekutta kuba yagambye mu lukiiko luno nti nga bwe nasobola okutta abantu eruwero tewaliwo coverage nasobola okukibuukako nensobola okutta abantu mu Northern Uganda nga neeyise ekkoni tewatali coverage nenkiyitako ne wensobodde okutta abantu abamu mu Kampala nga kamera tuzijjako data ne tumusangulako ne tugamba nti kamera zadde tezikola nga mukuli okutomera abaana ba people power wepo n'abantu abamu babadde bakubibwa masasi nga babaga balete data za kamera nga tebasobola zireta nga bamusanguddeko so Museveni n'agamba nti agenda kulaba ng'akola ekisoboka okulanga kamera zonna eziri mu Kampala wakiso omukono wonna ne wana bagenze zigenda kubanga ziswitchingiddwa off okujjako kamera ezigenda okusigala nga zifunctioninga ze kamera eziri mu maka aga Kyagulanyi Robert Ssentamu ze bateekawo omumonitoringa ne kamera zonna ez'oku street bagenda ziswitchinga off kamera zonna ezibadde zikavaringa Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'atambula ku campaign trail nazo bagenda kuzirimitinga n'okuzigirako ddala okuba nti bagenda zikkiriza covering Robert Kyagulanyi Ssentamu ngenze maaso kati emirimu gye bagabanye n'okuba nti bagenda okukola mission eno gye giriwa mu mutendera gwe gumu abantu bano bagabanye okukola emirimu gino mu bitundu bibiri mulimu group gye bayise group 1 ne group 1 ne group 2 kati group 1 eyina omulimu gwayo ne group 2 eyina omulimu gwayo kati omulimu ogw'okutta Robert Kyagulanyi Ssentamu nkiddamu omulimu gw'okutta Robert Kyagulanyi Ssentamu gwaweereddwa group 1 yegenda oguma ne jinga okumutta group egenda okutta Robert Kyagulanyi Ssentamu eriho muhozi Kanyirugaba ne kare kyezikayihula bano bajja kubanga balina omulimu ogw'okusportinga Robert Kyagulanyi Ssentamu wonna wanaaba anti nga bamaze okumutta mu bbanga lino okuva olwalwo wenjogeredde kuba mitingi abaddeyo jjo okutuuka olbananga bakoze ki basobodde omufuna eniyo group 1 eridingibwa muhozi Kanyirugaba wepo ne kare kyezikayihula jjukira abantu bonna bafudde mu Uganda during the regime of kare kyezi ono kenyini yalina ebinja by'abamafia ebitta ne bidduka nga bikozesa pichipichi katono goba wadde owa sporting director abenga sporting at Kyagulanyi ono ye muhozi Kanyirugaba asindika abatujjube bamalize omulimu guno ngenze maaso kare kayihula ono alina ebibinja by'abantu byagenda okukozesa bano nga bassi abantu bano bava mu Congo abantu abalala bava mu kampu ezaffe eziri mu Uganda zibayita ez'abanyonyobubudamu ze tuyita refugee camps okuva mu Uganda bakozesa kyova olaba nti bwe batta babula tebaddamu kulabika so kale kayihula groups zagenda okukozesa mwe muli abagenda okuva e Congo wepo n'abano ba refugee abali mu kampu z'aba refugee abamu ba Congo abamu ba Zaire abamu Barundi abamu Banyarwanda abagenda okuba bakola omulimu guno okuba nti bakola omulimu gutuukiriza kati wano wali okulya n'okukomba essowaani okumala okumutta Robert Kyagulanyi Ssentamu wagenda kubeerawo group endala gye tuyita group B nkiddamu wagenda kubeerawo group B eno group B oba part 2 eri abadde part 1 kati no part 2 oba group 2 eyina omulimu gwayo nti Robert Kyagulanyi Ssentamu bagenda omusportingira omutta balina okumakinga sure nti group 2 ejja egenda kubeera nearby ne group 1 nti bano olumala okutta
bano bagenda kuttirawo umbulaga abadde mu kikolwa ekyokusanya Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mu bano mugenda kubeera wakafulu abagenda okusanyawo obujulizi on spot, so that police enoonyereza kubuzibwa emisango oba ejja ebizibiti ku crime scene gye tuyita forensics police, oba ekitongole kiri mu police ekinoonya ebizibiti mu kifo ewawaziddwa omusango. Ekitongole ekyo mu police bakiyita kya forensics, abamanyi oluzungu abamanyi ku detective ne investigations. Forensics ekitongole kibeera mu police ne Amajje kibeeramu nga kinoonyereza ku bizibiti ebiba ku crime scene. Kati mu group 2 eno egenda kubeeramu abakola abagenda okujjawo bano abasose mu group 1 okutta with immediate effect. Olumala okutta eno group 2 ejja kuba ina weeri nayo kenyine ekole counter attack etteba n'abantu with immediate effect. Mugenda okubeera specialist mu kucyankalanya obujulizi n'okujja obujulizi bwonna obunaabulisigandwa ku kitundu ekyo nga muli n'abakafulu abajja okujja nga ba forensics okujjawo obujulizi bwonna obusaanyaawo. Zino group zombi zigenda kuba zimonitalinga Robert Kyagulanyi Ssentamu wana abakola ki wana abaali ngenze maaso. Group 1 yo omulimu gwayo gwa kusanya Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kati yo group 2 ya kuloozesa abantu abanaba bamaze okulaba ensasa geeyo Robert Kyagulanyi Ssentamu bamusse naye ati n'abamusse babatiddewo. Bano bagenda ku pretendinga nga abategedde ku mission y'okutta Robert Kyagulanyi Ssentamu to counter attack the assassins, n'okuba nti bajjawo okukola kye tuyita cover up, okujja obujulizi bwonna obunaabeerawo, n'okujjawo nti international community ebenga esobola okukola ki okuba nti ejja okunoonyereza n'okumanya Robert Ssentamu bamusse. Kino bagenda kiteeka ku butujju bazze boogera nti waliwo terrorist group eyayingira Uganda beri mu Uganda abaanatera okujja okusanya Robert Kyagulanyi Ssentamu, era bakiteeke nti baterrorist bajja Robert Kyagulanyi Ssentamu kubanga bano abantu bagenda okukozesa tebali off record, tebamanyiddwa. Kati mu bano mwe mugenda okubeera aba forensics be bagenda okuleeta okukola obuvuyo buno, njagala mukube kye tuyita akaddanyuma mu birowoozo byammwe. Omugenzi Felix Kawese baamutta, olunaku lwe bamutta. Mujjukira NTV ng'ekola okunoonyereza kye tuyita investigative journalism yaddayo n'enoonya ku crime scene ekugamba nti waliwo abapoliisi abajja immediate nga baakatta omugenzi Kawesi. Poliisi eno yajja ng'etandika okucyankalanya crime scene yonna nti poliisi yagenda okujja enoonyereza ebizibiti ebiri mu musango nga tekyasobola kufuna bujulizi. N'ekitongole kya America ekikessi ekya CIA nayo kyagenda okujja ku crime scene nga tekyasobola kufuna obujulizi bulaga nti abatta be bano bamusse mu ngeri bweti, bafudde mu saidi eno, bakozeseza bisibwe biti. Ne CIA nayo yalemwa okujja okumanya baani abatta Philip Kawesi, olw'ensonga akakodyo ke kamukano ke bakozesa mu kutta Kawesi ke bagenda okukozesa nti eno group 2 egenda kujja kusanya obujulizi buli bwonna nti international community ne bweneebezze ejja kuba tesobola kufuna bizibiti anti omutemu abayase baamusedda nga n'obujulizi bana ba forensics baabugyewo dda okuba nti bagenda kujjawo obujulizi obwo. Kati mu bantu bagenda kubanga bajjawo obujulizi obwo okuba nti basaanyizaawo Robert Kyagulanyi Ssentamu nga n'abazungu abagule banajja bajja kuba tebabakkiriza kola ki kujja mu kintu kino. Kino nno we wava omulamwa guli Museveni we yagambye takyagala bazigwira bonna bannamawulire kujja mu Uganda kutaataaganya mirembe gye kubanga akimanyirunye nti mission gye balina mpanvu nnyo. Mugenda kutya omusajja ono wansi gendagendo wansi. Kati abantu nno abaweereddwa tasks zino bali wammanga. Task y'okujjawo obujulizi buno egenda kuba ng'ekulemberwamu omwami gwe bayita Sabiti Muzeeyi. Ono yagenda okuba ng'aliidinze group eno ey'okujjawo obujulizi bwonna kye tuyita evidence ng'akoze ba specialist mu forensics mu kitongole kya police. Mu group 2 eno egenda kuba ng'eriidingibwa abassi bali bennyini, ejja kuba eriidingibwa Muhoozi Kanyerugaba Weppone Eritu Mwine ne musajja waabwe Kale Kayihura. Ekyo bwe batyo bakipanze. Kati nyenze mu other options Museveni zalina in case assassination plot eno eflopinga nga bw'enjogedde olwaleero. Baina other option in case this assassination plot flops, balina option endala yeruwa yino wano. Museveni amanyikiddwa nnyo lunye ng'omusajja omutinkuzi w'entalo mu East and Central Africa.
Mujjukira nti ebiseera ebyo yagezaako nnyo okuba nti ateeka abayeekera mu bitundu by'e Sudan batandika okukuba emmundu bagezeeko kuleeta akacyankalo ntikikuba ne kifa. N'olwaleero enteekateeka ye mu meeting eno eri bw'eti. Yagambye ekya assassination bwe kigaana ayina option endala. Option endala yeruwa. Museveni ayina amagye mu Somalia. Museveni ayina amagye mu Congo. Ayina amagye mu Central African Republic. Ayina amagye e South Sudan. Ayina amagye e Burundi. Ayina amagye mu saidi z'ensi eziriraanya mu Central Africa. Ayina wa amagye ge yateekayo mbuga kuuma mirembe. Naye nga amagye gano gabagatwale for business purpose okuba galwana entalo ezitali zaffe. Era nga Uganda tena weefunira. Kati Museveni akimanyi bulungi nnyo nti Wetwogerera essaawa zino emmundu zonna ezigulirwa. Zonna emmundu bazijja mu Somalia ne bazitikka ne bazikomya mu Uganda era zizitukomya baba na Uganda kuba ne mu record kwa Udi market eziriyo. Emmundu ezo nnyonyi z'emula bezikoma mu Uganda ne zigwa entebe ku kisaawe ziba zikomezzaawo emmundu okuva mu Somalia. Kati njala bategeeza nti Museveni kennyini mu lukwe olwakuba Nairobi mwe bakubira university ne bakuba ne mall eyali enene mu Kenya. Olukwe luno Museveni yayinamu ebitundu 7 ku buli 100 enteekateeka yagirina. Nga bwe yakwata bomu n'agikuba erugogo okulowoozesa international community nti Abasomali baamulumbye ba terrorist. No, it wasn't true. It was his plan because the Parliament of Uganda the Parliament of Uganda didn't accept to take our army to Somalia. But himself, he created his own path. That's why he created the bomb attack at Rugogo, Uragibe ground, during the South African World Cup, which caused catastrophe. Banayuganda basinga obunyi ne bafa, muno mwali Kabalagala, omwali ne Rugogo, n'ebitundu ebyo bakuba bomu inatwala amagye Somalia by force. Na kino ekyali e Kenya to destabilize, kati option endala gy'alina mu kino agambye if this one fails, alina kyagenda okukosa kyitula to destabilize East and Central Africa. Bwa destabilizinga East and Central Africa kitegeeza ki? Abazungu ayimirira lunye n'agamba mumpulize bulungi. Ayimirira lunye n'agamba nti nze njala kutereza Africa. Sisobola genda kati kubanga n'okutereza Africa. Naye mujjukire yo muntu asinga okudestabilizinga East Africa ne Central ng'akola bumamanyanga ge. Kati kino akireeta okugamba nti abazungu olw'okuba bamuggyako ssente bamuggyeko ne support ate nga baali bamumanyi kinyo nti yayamba ku Africa oba bitundu bya Africa okubayo security kyovula bayinyumiriza mu nzenze kani ne mundu nze nina amagye nze manye ebizibu bya Africa nze nsobola controllinga East and Central Africa security wise omuntu gwe muwagira tajja kusobola controllinga security kubanga yayina amagye. Kati mukubeera n'amagye olwalira kimanyiro nnyo nti Somalia America yaragidde okujja amagye gayo ku ground egenda gajjayo agenda sigalayo yekka n'amagye ga African Union. Kati bw'asigalayo yekka nga amagye ga Africa gagundi gavuddeyo aga America kikyagenda okukola. Museveni enteekateeka gy'alina yuno yakudestabilizinga East Africa okula nti ebeera destabilize abazungu bajje fokasi yaabwe ku kalulu kano bagiteeke ku insecurity egenda okubanga egudde mu East Africa. Nga ye kennyini yeetereddewo ebibinja by'abalumira mwoyo mu bitundu ndo wammanga bitandika okudestabilizinga government ezo n'okuba abantu bomu mu bitundu bino wammanga. Weebuuze nabagambako wano wentudde nasanga mu Somali nga ayina national identification ya Uganda nga ayina ne UPDF card emulaga nti wa magye nenga mu Somali. Weebuuze abasomali abali mu Uganda bonna abatendekebwa amagye bakola mulimu ki mu Uganda. Constitution ya Uganda yalangirira ddi nti ekkiriza omugwira yonna okujja okusavinga amagye ga Uganda okufuna ebyogera bya Uganda ng'ali magye. Kubanga abantu bateka commission zaabwe empanvu mutemuzimanyi. Kati mu kino Museveni takyali president, he is a militia and he is a dictator. So ayina ba militias be yategeka dda already. Ngawe mbaga nti ensi ezisinga obungi eziteekamu amagye. Kati musiza ayagala ku destabilizinga zino wano wammanga. Please let me do this message in English so that it can be listened all over Africa. President Museveni, or Museveni Yoweri Tabaisirwa, the current leader of Uganda, he's in panic due to the pressure from the opposition of Robert Kyagulanyi Ssentamu, aka Bobi Wine. Now Museveni, he knows it well that he's not going to win the coming elections. So he has a plan of assassinating his opponent Robert Kyagulanyi Ssentamu by using his
machineries from different parts of Africa, mostly from South Sudan and Congo, and some refugees in those camps. So Museveni, he feels uncomfortable with Robert Kyagulanyi Ssentamu, so he decided to assassinate him. But in case the assassination fails, Museveni is planning to destabilize East and Central Africa so that all the international community focus on the security of these Great Lake regions, not elections. So in all those countries, Museveni planning to destabilize as follows. One is Somalia. Second is Kenya. Third is Burundi, Rwanda, and Uganda inclusively. So soon or later, if you start witnessing the instability in the foreign countries, get to know those are all Museveni's mission to destabilize the Great regions so that he can implement his stay in power by blindfolding the international community. But the terrorists in Great regions, they have again resumed their activities of destabilizing the Great Lake regions. But himself is the mastermind of all these terrorism acts in Somalia, Kenya, Burundi, Rwanda, and Uganda. Ndoza akoko kalebo kasalamu no kasindikira East African community in case Somalia watendikayo obotandikayo obwegugungo nga bomu zivuga Museveni yaliyo Kenya singa balumba Kenya mu kibuga kyonna batandika okubayo bomu Museveni yaliyo Burundi batandika okubirayo bomu Museveni yakola ki yaliyo Luwa Uganda yennyini batandika okuba ebintu bibyo okuba bomu n'okutiisatiisa abantu Museveni kennyini yaliyo. So ndoza mukiwulidde bulungi nnyo mission ya Yosef Tabasira mutani wa Karekezi kino agenda kikola okuyita international community nga UN ne United Nation ne America okuzza focus mu bitundu bino olwokuba nti America teyagala kuwulira kintu kye bayita mutujju so nga ate omutujju kennyini ye Museveni. Ekyo mumpulidde bulungi. So wemuwulira nti Kenya bakubye bomu simanye Somalia bakoze eki Rwanda bitabuse Rwanda Kenya Burundi mumanye nti ono mumpembe mu meeting n'ebintu byalina bye bino kenyiri bya planning okukola ebintu bino ngenze wamanga nno. Mukola ebintu bino yensonga lwaki ye kenyini ageza nnyo okulaba nti akyusa obwongo obulukuba nti ensi ezisinga obungi zaamuggyeko dde obuyambi n'okuggala ebyobugagga bye. Era kino ayagala nnyo okusiga amawanga ag'abazungu okuba nti gakomyawo obuyambi nti era gasobole okuba nga gamuyamba asigale mu bukulembeze olw'ensonga nti bwe kaba kalutajja kayitako. Era nga n'ensi ezisinga obungi zatandise okuwandika ebiwandiiko binnamuteeka nga ziyitayo abantu baazo mu nsi Uganda. Era nga bamaze mbaga nti embasi ezisinga obungi zatandise okugaba bannansi baazo vave mu Uganda ng'obudde bukyali. Era n'ekiwandiiko ekisembye okuyita ku mutimbagano kitegeezezza nti UN Security Council etegeezezza abakungu baakyo bonna abawangalya mu ggwanga lya Uganda batandika okubinyuka mu nsonga bava mu ggwanga lya Uganda n'obuteesembeza ggwanga lya Uganda mpaka ng'ensi eteredde kulungi balina kye bawunyiriza ekitali kituufu. Ensonga lwaki Museveni yagoba bannamawulire ab'ensi endala kubanga akimanyi tasobola kukola bintu bino abannamawulire abazungu ne batanoonyereza kuzuula lwaki ebintu bino bibaddewo mu Uganda nga babikola. Ezo nno z'ensonga ezembawadde mu meeting ezabadde ebbiri eya Security Council n'eya First Family. Kati mukulu nga nfundikira banga sinnafundikira njera tegeeza Yosef Tabasira mutano wa Karekezi kuba manyi kuno ku video kwoli. Don't waste your time changing your security guards looking for Lumbuye. Don't dare. Totta bantu okubanga onoonya Lumbuye. Kino nato kitochikola. Security details zonna zaavunda dda kyalina security. Just you are there for God's sake. Winyindolo Chief Justice gwokozesa ogenda okukola the preliminary judgment y'omusango gunajja singa nupu erebe waabi. Information twagifunye dda mwabawadde ssente bagende mu hoteli ya mukazi wali bakole batandika okufojalinga ebintu bijjajjament bagenda okukola twakitegedde. Gwe kennyini ogambe togenda kuwaayo buyinza. Ekyo kyeraga mu girasi lwatu tutoli willing kuwaayo buyinza. What is next? Here is my question. Stop pretending that you are peacemaker. Come openly to the public and announce that I'm a real dictator
who doesn't want to wish to hand over power to civilian, ogendo teko martial law, tukimanye nti teri kuono na taxpayers money, na kuba nti waliwo okulonda, kubanga okulonda tokusobola. Okuva lwe yatandika ebyobufuzi mu 7 toyina laaka yabyabulwa, tokasobola toyina laaka, ekyo kiri kuli kodi, toyina laaka. Ne mukina n'ogenda mu nsiko sigwa wali wangudde akalulu, wafuna omukulembeze ogwo, wafuna akalulu kamu. N'ogenda mu nsiko okulwana. Mu kifo ky'okudya obuyinza obw'Emagere yali awangudde, ate gwe wasala bwetwala. Toyina laaka mu kalulu. Ekyokubiri. Chairman of Commission Mukulu Simon Babakama, stop fooling Ugandans. At your age, you are mature enough to make a decision. Every time you have been ordered by Muhoozi Kainerugaba to make wrongful decisions against the opposition leading member or candidate Robert Kyagulanyi Ssentamu, calling him or diverting him from his campaigns. Please look in those records which you have in your office. One former boss of EC, that is Stephen Beswere Akabwai, at one time came out publicly and informed him that please, if you don't remove military and police in the elections, I'm not going to conduct those elections. So, Stephen Beswere Akabwai wrote an application to High Court and ordered the immediate effect of stopping all the campaigns and electoral processes due to the involvement of military and police in those elections. We expect you, Mr. Simon Babakama, to do like the former EC boss, Stephen Akabwai. Exactly what he did, that's exactly we want us, or we want you to do. Petition the High Court to stop immediately the elections or to stop the involvement of police and military in these elections. Fail to do so, we don't expect any fruitful results from you, even to declare the winner, because we know you are working for this regime. You are intimidated, including all your travel documents. They are with Muhoozi Kainerugaba. Recently, like one month back, all your belongings like a farm and each and everything was destroyed by Muhoozi to show you that he's the one in control. And even on the nomination day, it's not you who nominated Museveni. It's Museveni himself and his son nominated his father. You were just there as a puppet. So please, look into those records in EC. Or ask anyone in EC who knows Stephen Beswere Akabwai. What he did, exactly was supposed to do that. But if not so, please, togeza niwe kubye emizimu ngoyita Robert Kyagulanyi Ssentamu, kubanga isi yonga yo mwakole ensobi emubwete mwagana okufollowinga constitution ya Uganda ne muddira ennaku 9 ne muzifuna ennaku 6. It was a wrong move. In court case gujja kubako kusinza. Secondly, isi buli mukulembeze yende yesimbawo ku kadi najja n'omuwa kadi n'omuga nti you are fully nominated. Yalina okufuna emmotoka eyowa president etali kabangali ya police, emmotoka eyowa president n'emmotoka ey'amajje oba police emugoberera nga amajje gano gali assigned oba police eri assigned ku Uganda Electoral Commission. Nkiddamu police egoberera Robert Kyagulanyi Ssentamu bakandidate bonna eri assigned ku Electoral Commission era erina ku reportinga ku Electoral Commission, not to the IGP, not to SFC, not to anybody else. Nkiddamu because EC, it is an independent body. Etasobola kuwabira oba etasobola kwebulugunya ku muntu minna wona wamanga. One, tukitegeddeko lunye nti sente zonna ezaali z'oggula emmotoka ez'obwa president buli candidate afune emmotoka ey'ekika kya V8 oba ekika kya Mitsubishi oba Land Cruiser, ezo sente mwazirya. Tukitegeddeko nti buli presidential candidate yalina okufuna obukadde obutakkawa abukadde 3 okukozesa mu campaign. Kuno kwe kuli okuliisa abasirikale, okuteeka amafuta mu mmotoka, n'okuba nti aliisa abasirikale bano n'okuba nga amalako campaign ye. Njagala kubuuza, campaign ziri ezaggwa sente ze mwawa Besigye ne banne zaalagawa? Mu campaign ezaggwa emmotoka ze mwawa Besigye ne bannaabwe ne Museveni emmotoka ezo zaalagawa? Lwaki at this particular moment Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'amala osasula miliyoni za 2 ne munominatinga temwamuwa mmotoka ya bwa president eri luddawa?
at this juncture lwaki Robert Kyagulanyi Ssentamu yesimbyewo milioni 3 ze mwalina muwa nga presidential candidate mwazimwa still mwamujjako milioni 2. Whom are you fooling? Oyina okukola ekikolwa eki okukolinga back Robert Kyagulanyi Ssentamu ave mu campaign ze. Njera kubuza ekibuzo kimu. Simon Bebakama, do you know the cost of a single lorry in Uganda? Do you know a cost of a single lorry or a presidential single lorry in Uganda? Just a mere single campaign lorry. Omanyi sente ze costinga. Robert Kyagulanyi Ssentamu aina emmotoka eziwera 20. Alina abantu abawera ekinana ku campaign trail ye. Abakavalinga, abatambula bagaba posters, abakola buli kimu, buli muntu olunaku ateekeddwa okuba nga spending bwako ekitono nnyo emitwalo 5 gya Uganda. Emmotoka emu eteekeddwa okuba nga enywa amafuta wakati w'emitwalo 5 ku kakadde. Aina public address system eteekeddwa okuba nga ekyajingibwa 1.5 million Ugandan shillings per lorry. Goli mu ntebe y'ozunza ozunza omutwe owandika opapula mbu have someone due to come back. Do you know the cost of a single lorry? I'm just asking Mr. Simon Bebakama. Gwene family yo oyina obwana busatu ne mukazi wo. You can't manage yourself. Niyo musajja managing eggwanga na managing rally number wait. A single lorry ya presidential campaign. Olunaku emala ko Robert Kyagulanyi Ssentamu wakati w'obukadde 20 ku 15. Kubanga atambula district 3 per day. Kitegeeza Robert Kyagulanyi Ssentamu ayinza okubakozesa obukadde wabutaka wansi wabukadde 10 olunaku. Kati gwo musamoninze otudde mu katebeko nenga records zoina mu electoral commission zikulaga nti Amajje tekakkirizibwa mu kulonda, police tekkirizibwa mu kuyinyiza muntu yenna. N'omusajja nakuwandikira ebbaluwa mutulugunya gw'osaze okwemira mu ntebe kuba muhozi yakuwadde obuvunaanyizibwa omukubira essimu omuwandikire mbu ajje. Please behave. Gendo olabe records ezisoma Besori akabwai yawandikira kooti enkulu n'agigamba nti okulonda nsaba okulonda mu kuyimiriza with immediate effect. Museveni bwatajja police n'amagye byakulonda. Wanditunde mu files ezo nga precedence no wandikira high court no gigamba amagye ne police batevudde mu kulonda si kyayongedde kulonda nkuyimiriza with immediate effect, but you are there busy. Tomanyi na single lorry ya bwa councillor sedes za spending kabale chairman no sifiri kabale chairman no sifiri ate presidential candidate. Tochimanyi. You are just paid. No tula unetula mukatebe. I've called him because he had blacked the COVID-19 rules. We know COVID is among the tools Museveni which is using to block Robert Kyagulanyi Ssentamu. And even the international community knows it right. That Museveni is using COVID-19 as a campaign, as a blocking tool to Robert Kyagulanyi Ssentamu. And he fears that any time the international community is going to attack him. Kubanga bakimanyirunye tagenda kuwa buyinza kyogedde open the kulare yo lwali nagamba I'm not willing to give power to what? To civilians. So instead of organizing these fake elections, intimidating and using military, please vayo orangire military dekuli okulonda tekukyaliwo ndi dictator full time. Tumanye ekintu kyetudilingana neka dani kama phrasing that you are democratic ngate indirectly dictator. But let me tell you this, Mr. President. Yosaitiba habara utabaisula mtani wakareches. Never ever dream, plus your son and your wife, and about this mission and the meeting you had yesterday in the State House in Nakasero of assassinating Robert Kyagulanyi Ssentamu, because you don't know what you are calling for. You don't know what you are calling for. Chowaitira tochimanyi. Chowaitira tochimanyi. Kampe wete n'olubuto nenga chowaitira tochimanyi.
Tola bakuwana mukulu kyeweyitira tokimanyi. Already muli half baked. You come afraid that you educated, but unfortunately at last we've discovered that Museveni and you entire cabinet you are half baked. Okwata abantu mutebambadde mask, but the parliament passed 8 billion Ugandan shillings so that each and every Ugandan at least afuna single mask. No one yafuna mask and you arrest them. Kusendeza bazomu omusoloze mwabba. Wandibadde okwatibwa ensonyi n'ogamba no. How can we tackle this issue without harming anyone? But right now, ogenda kulokenga eggwanga kubanga otya results elections. Ogenda kuleta insecurity mu Uganda kubanga muyine emmundu zibakuuma. Let me remind you this. Bw'oba ogobanga musajja muno lekanga mwezi n'akuzza. Abantu bangi Saddam bamusanga mu kituli nga yeekwese. N'omugenzi mukwano gwo nfanfe Muhammad Minyaro Gaddafi bamusanga mu kituli nga yeebisse. Kati siggwali mu embiro niko okuturuka kwonyini. Nozo okukitegeera yuwe mbwenu. Siggwali mu embiro atambula ne toilet. At your age you move with the toilet. No emira ku media notandika ogamunza will crash you. Who am I going to crash? At your age? The reason as to why you are moving that toilet because you can't sustain to handle. You are safe. If in such a situation you've have handover power to civilians and you stay safe in your farms, but if you still resist, bagambe empulusukutu z'omusuta zigenda na muggo. Bino byonna mukoleredde ebbanga. Bigenda bafa togge nga temwina kye mukunguddemu ate nga temulidda mu Uganda mujja gifuluma nga nenda bugisi mufungize. Nga nfundikira video. Mu meeting zonna ezituula mwanyina Museveni gwe bayita Kajubiri eyafumbirwa mu Germany bufumbo ne mulima n'akomawo. Bwe yadda yagamba Muganda we. Muganda buli kimu tukifunye. Nembadde nkusaba. Twandibadde tuddira obukulembeze buno ne tubukwasa banna Uganda ffe ne tudde bbali ne tuwumula kubanga buli kimu tukifunye. Museveni yakyusiza mwannyina amaaso agamulaga nti I'm not interested in your nonsense. Jeno Kayinde otafire ne wankubadde yavaluli nayogera ebigambo bitakwatagana in several meetings y'omu ku bantu abadde bamugamba please tukuze tetulina we tugenda kuddukira. Let us sit on the round table with Noop Robert Kyagulanyi Ssentamu and all opposition leaders. We settle all our political differences so that we can live Uganda in peace but not in pieces. But simanyi lwaki ne yavudde n'aliko okukola volongoto ng'ate mu meeting ezisinga obungi Kayinde otafira abadde ali against assassination of Robert Kyagulanyi Ssentamu and resisting of handling power to Ugandans. Now Felix Kulaije in the same meeting yabaga kyekimu. Pecos, the most quiet general in Uganda, although he's a thief, also he came out publicly in the meeting. He said so. Era mbasabire bana babiri. Felix Kulaije ne Pecos Kuteesa embeera nibadde nga tegenda batambulira bulungi olw'ebigambo bino. Kati the most dangerous people abalemeddeko ku buyinza buno bagamba kamuwatimete tuwaye buyinza oba election weziryo bateziriiwo. Mulimu omukyala Janet Kembabazi, but the moment to talk about Robert Kyagulanyi Ssentamu in the State House, omukyala n'aluma n'emba. Bangamba bw'abeera mu State House aluma n'emba. Ne bawulira nga n'omutwe gwagala kumuva kubanga awulira erinnya Robert Kyagulanyi Ssentamu. Jjukira n'abagamba nti omukyala ono, she's so tribalistic to the extent he hates the Baganda. Herself, Janet Kembabazi, hates Baganda as a tribe. Naye ng'omubuuza, who brought her in that State House? It was Baganda who fought in 1980 until 1986. And they lost each and every thing of theirs for her to be in the State House. But when you mention any Chigenda name in State House, mbwalume mba nayagala okwefukira, nayagala okukola biki, kyova muna nti
publicly mudde munonye mu public domain wali ayogedde ekigambo Luganda nga ayogedde ekigambo Luganda tekiriiwo kuba yabagalunye nze saagala Baganda but remember eyakulwandira mu Luweero wali mu Sweden ng'oli Tanzania oli Nairobi oli kusendeza muwa musolo ng'abaana Abaganda abaana Abasoga abaana Abanyolo abaana Abatoolo abaana Abachi balwana okujja baleeta obuyinza mwotudde mu State House mwolumiremba ng'agaya Big G n'amayirungi mukyala gwe wawumuzeeko bagamba ekisinga okuleeta obuzibu mu maka ebeera ndowooza ntono y'abakyala omukyala kasita abeera n'endowooza entono ng'obwongo bwa katuuni ebiseera bisinga aviirako obuzibu mu famire. Era Robert Mugabe bizibu byonna byamutuukako Mukama muwuze mirembe yali oyo mukyala. Right now Wetwogerela ebizibu ebiyinza okutuuka mu Uganda, the first suspect n'agenda okukozinga catastrophe it is Janet Kembabazi kubanga one he hates Robert Kyagulanyi Ssentamu, he hates Baganda. Njagala mugende mu public domain wonna mundeetera omukazi nga olulimi Oluganda talwogeranko mundeetereko public domain yonna ng'omukazi yali ayambadde ku kyetuyita boarding. There are so many cultural leaders and leaders who have been invited in Buganda functions, but oyo mukazi yagamba bawe I can't put on the suit because I don't like nga mayibu ayogera n'akanula obuuso bwati but I hate I can't put era jira mbiteete bye oba nabuno buskaati najja n'atuwako era ne galubindi aziteekako bwani nga nyeze no kapa isombe bitabu kireva kati zino atadde kwano galubindi bwati bwabeera oyo ye y'omu ku suspect. Owokubiri Museveni himself akimanyirunye nti bwawayo obuyinza ayinza okufuna obuzibu. Omuntu ye ali nkiyite ntya obsession oba obsessious gwe bayita Muhoozi Kanyarugaba ye ayagala kuprovinga ku kitaawe nti he is a man enough, he can kill Robert Kyagulanyi Ssentamu to sustain their prolonging leadership ne ku baana be bazaala. Kati bwe tuba tulina omwana ng'ali lunatic agw'ensimbu anywa omwenge ng'asala n'ebyayi mu mpale right now nga yagamba mu committee nti I must assassinate Robert Kyagulanyi Ssentamu to prove that I'm a man enough, tuba tuli ku buzibu. Kati jukira nabagamba history ya family na jibaddemu ne bagamba Museveni ayina history y'obugubu eddalu nkiddamu maama omugenzi w'umula mirembe Esther Kakonda yali mulalu taata Kayibanda Kareches naye yali mulalu omwana ne bagamba mu myaka gy'ensanvu awo yagwako eddalu ne bamutwala mu brigade ya Sofia for 2 years okumujjanjaba eddalu liwone. Kati bwe tubanga tuyina maama yennyini eyita maama w'eggwanga Jendi Kataha Museveni nga takkiriza kuwa buyinza olw'okuba babbye eggwanga to the extent mineral resources ne mineral mines zonna mu Uganda zize amasomero gonna gali ku international level gage hotels za Acacia zani zonna zize balina hotels balina beach balina sente ku international banks. Kati yamanyi bw'avaamu it's a problem. She's obsessed being in power and staying in power. Era babeera mu buliri amugamba mu lunyankole lwabwe oba mu Lunyarwanda bw'ova mu buyinza nga bwebimanyi. Then ne tuleeta Salimu Sale ono ye okuva le bamugoba mu nsi z'ebulayo okulinnya ennyonyi tayina watu wala wagenda. Ainvestinze sente z'omuw'omusolo buli wamu. Kati naye awulira nti okuleka ebintu bino lwakiri abifiiramu. Kati abantu bano wammanga be balemesezza peaceful transition in Uganda. Janet Kataha Museveni Kanyarugaba Yoselu Tabasiro mutano wa Karekezi Muhoozi Kanyarugaba Salimu Sale. These 4 creatures, they are the problem. Banabasigadde ba eri tumwere lisomoja who said that he can't see any kind of leadership in Robert Kyagulanyi Ssentamu. Let me ask you one simple question. Bwe mwali mugenda mu nsiko, who knew you tumwine? When you come out of bush, who knew you? Nobody. You are the only security minister worldwide who is disabled with one eye. You are security minister. Bwe singa ali mu South Korea singa bakuwadde embwa ne zikulya. Kubati oli ne bosumagirako musumagizi bwo mu parliament akubira amasasi n'akuliwa embwa ne zikulya.
kati gwe minister mu record mu nsi yonna omulema atwala security mu nsi yonna kati waga tosobola kulaba bukulembeze mu wandi mulabe ngo ine eriiso limu to focus on an object or to focus on any object you must use your two working eyes but unfortunately you have a single eye. How dare you think that you can see any kind of leadership Robert Kyagulanyi set up using one eye? You know tekisoboka. Oyina kubanga oyina amaaso abiri kati oyina limu you can't see anything. Toyina kyosobola. Olwokuba nti gwoyina obulwadde mu mutwe oba okuba nti gwe mulina ebirowoozo byammwe ebyekyana ekitobe mwajja mbeera. That's why the reason as to why you are so different from all other people. Waita artist atasasula Uganda music atasasula Uganda gallery wajitwa n'ogiwamba. Waita artist to the extent gwe mu nsi yonna artist ayina ennyumba nga wagizimba mu Queen Cakes form kubanga gwe mentality yakulaga nti bukyanga bakuzaala olinga musisi wa pani wa around takyuka kade bwamanya art nti bakolera mu Queen Cakes n'ennyumba nozimba mu form ya Queen Cakes obusisiro bwazimba ku billions and billions of money nga n'amaduuka gennyina gali compound ku bizibu by'amagulu meeru baba na bayindi byonna mukazi wa birimu atunda furniture netasasula bizimbe bikati muwulira bwe muva mu Uganda mujja kwa muyina amabanja mangi nnyo tumwino osula kololo oyinza tuwe kyapa kya mayumba ago mumudiro busulwa munembuleta mu public kamba informing ekintu kimu inzo mulimu gwange mu nsingo koze ngumaze kwali kulabisa government ya Museveni okuvala yava mu nsiko okutuuka olwaleero n'okuzikuza banda Uganda obajjamu obutale mbadde mbeera buli kimu ne mukiranga mukira mu formula kati oyo muyimbi yazze it was a stunt well arranged stunt ero bwe mutwala mu komera it's a stunt bagala kujjawo mu info bagala kujjawo ki kuteeka kintu mu system tatabi that is confusion. Iyo confusion that is a stunt. Oli yafuna visa najja mu Uganda mwakwata for instance mwakwata Yvonne Chakachaka Ssaabasajja Kabaka gwe yayita okujja ku mukolo gwe okumuyimbira ng'omwaka gugwako ne mugamba Yvonne Chakachaka yajja talina working visa yajja ku visitation visa. It was Charles Peter Mayiga Wasanya and the state mafias who disappointed his Majesty the Kabaka of Uganda and he stopped Yvonne Chakachaka from performing on the invitation of his Majesty the Kabaka of Uganda. Chakachaka na agenda mwachifula political. Right now, mwake nyini mwabade mu deal. Ereto esimanyo munajia esimanyi yani. Wachibo yatuse mu Uganda. Ya performance in cross-donga bantu bajjude. Yabadai na working visa, yabadai na chi. In fact, yabadai na visiting visa. Bwe mwakwata Chakachaka nga talina working visa nono bandibadde mukwata. Okitegera? Era no mwakuta omuntu omugira mateeka g'omuntu omugwira bemba mugenda omukwata musoka ku informinga ku kitebe ky'ekyensi Nigeria ina embassy wano. Nigeria mwaji informinzeeko nti omuntu wammwe yazze wano performinga mbukyamu waliwo simanyi mmwe protocols muzitambuza tosobola kukwata foreign national nga tomaze kumanya kiki yazze kola totegezeza kitebe kye nti omuntu wamakoze musango bwe guti era naye mutute mumulaze kubanga mutute mukumi tumanyi bwabanga ddula lwali Tanzania mwamugulira amakai ne mmotoka every month agenda ku shopping kati mutugamba mutya mu Nigeria mukute mutwale mutute mukomera. Whom are you fooling? If dularu eyatta Jeno Kazini ali Tanzania mwamuwasira mumugulira amaka ku beach ali mukulya sente kati no Nigeria go mwatukodemo ya COVID-19 musime musirwa na mwagala kulokenga gwanga mbitobe kisiru mukute mutute mukomera weya mu Uganda njagala mujagala mugula amaaso mu Uganda police ki enyirirange ebifana ibataddeyo baba mutute ko police ekibuye police yekibuye njimanyi in and out ne ku reception ko nyini botuko balinga batemerayo bikajjo ku reception yekibuye mulabe ebifana ebibagamba bamutute ku police yekibuye baye katwe teri police mu Uganda erina reception eringeze entebe wezabadde yabadde makaga muntu omu agaba bemukuna n'odirizamu ng'ogyeko naggulu ndowooza teri police mu Uganda erina reception adde fanda bwetyo police ki
It was a diversion and still it is a diversion. Mwagala kulokengera ko gwanga muwaza COVID-19 muleta buli omulumumba jere olubuto lumunye ensaka ya malwa musimanyi COVID aluma alinga omuliro bakuonyeza ddagala ki mama. We don't have any vaccine in Uganda. Bakuonyeza ddagala ki? Ddagala ki lyakuonyeza? The problem is you think that Ugandans we are dense and we are still backwards. Like the way how you found us in 1980s. Right now, social media to the people, they can ask questions. And people know exactly what is taking place in Uganda. Katulaba muteke chintu ku social media munaga wano waliwo ekikyam kino si kituufu. Ogwali omulimu gwange. And I'm proud of it. Gwali omulimu gwange. Kuzukusa bana Uganda kubuuza why, what and where. Chovula muteke baga enanga kati wafuuka nanga oli ndongo byogera si bituufu. That was my work. And that was my responsibility to wake up all Ugandans, including the security personnel. You don't have a right to arrest any Ugandan without a court order or any police reference. That's the fact. And any police officers who commit a crime of arresting anyone without any evidence, you commit a crime because totekeddwa kwata muntu nga toyina bujulizi bulaga nti alina n'omusango. Tekiteekeddwa. Obisanga mu Uganda bwokka ne bakwata ebintu by'ekisiru ne bakutwala. Owa poliisi ojja okukwata omuntu talina mask. Sooka weebuuze 80 billions ezayisibwa parliament ogulya bonna Uganda mask sente zaalagawa. Ne batulaga ne factory nga zikola masks ne tuzirambula zaalagawa. Ne batulaga radio nga bagustadde oseriza billions and billions omono ogula TV sente zaalagawa. Ne batulaga sente za radio sente za buli muzadde afuna radio ezo sente zaalagawa. Emmere kati mugenda kuggala eggwanga. Bwe mugenda okuggala eggwanga tugenda mu Christmas season. Bannayuganda tebakola. Amasannyalaze gaago mwagakyusiza bbiiru nago mwatandise okugabbira. Munnayuganda mugenda mubba mpaka ddi. Retired Colonel Kizza Besigye, this is my last message to you. Please, you a grown-up man. You've played your role, but please zip up your mouth and stay where you are. You are among the people who are waiting to answer some few questions. Against the humanity. You've been there playing tit for tat against Ugandans. Right now, you came out pretending or preaching or promoting COVID-19 because you were given money. And we know soon or later, Museveni is planning to lock the country, to lock again the country, because you are in the same track with Museveni. Day and night you call each other to plan how to stay in power. Day and night you plan to assassinate Robert Kyagulanyi Ssentamu. Remember, I know it. If the public doesn't know, me, I myself, I know that among the people who are in plan of assassinating Robert Kyagulanyi Ssentamu, opposition has 60% of the plan. Then the government has 40%, but all these people, the 40 and the 60, they are together. That's what makes 100%. So Besigye and the other opposition leaders in Uganda, you have 60% chances of assassinating Robert Kyagulanyi Ssentamu. The 40 are with the government, but if you add the 40 and 60, it's 100 because you are working together. At one time, you were in a certain meeting, you uttered a certain word, which confused me up right now. Wagamba. Ono mulenzi Kyagulanyi ate kati atuletedde ebizibu. Mission yaffe y'okutwala Uganda ebadde bulako 2%. Kati atazza biyingiddemu yefudde wa kabi tumukolere ki? That means you are among these people who are planning okufuga Uganda n'ogitwala. Someone yabakama before you invite Robert Kyagulanyi Ssentamu tunda mu record mu office mwoli kole Stephen Besore akaboye ki yakola nayimiriza okulonda ngalagidde high court egambe Museveni ajja Amajje ne police mu yakalulu. If not so yayita agenda kwatukola byakulwa byaki
byakuteekawo byakulonda kati naawe ekintu kimu kiki wandikoze wandibadde owandikira high court n'ogitegeeza eragire Museveni ajja poliisi n'amagye n'okublockinga Robert Kyagulanyi Ssentamu mwaka muleme salaries 27 nkugambye ekirale costs around let me give you the brief calculation. A single day for Robert Kyagulanyi Ssentamu it cost around 100 million. Mwaka mufiriza 27 laris. That is how much. Mwaka mufiriza 27 laris. That is how much. If Robert Kyagulanyi Ssentamu can spend 100 millions, gwolya omuntebe weewuba ne fani zikuyitako odde n'odderi omulisereza muwa musolo ofuuwa bw'omala n'oddewo ne muli ekyeggulu Kyagulanyi Ssentamu asula ku kkubo bwali osuzeko ku kkubo n'abaana b'abantu bonna nga bali mu kitoogo ensolo zisobola obbalya gw'oliwo oli buliri ofuuwa olaba TV omwana w'omuntu ali mu nsiko mutadde babega tagenda ne mu maaso tagenda bali mu kitoogo singa ensolo zibasango ne zibalya mugenda bagamba ki bale mukama abantu 13 ampeera musule bulungi mwera basijja kulwawo nnyo nakubamalira data wamwe mwe bale kuntambulirako naye nga mukimanye nti soon or later bwajja ko social media ye mission ejja kuba etandise okutambula ne deya mwasasine Robert Kyagulanyi Ssentamu mujja kutegeera